Kati mugaba atambudde taata engalo z'abaana abo ekyamazima nnyini nkoko yali alibadde alina okufa ate mukoddomi we kamyanso tasigala kale bamuula alamusanga eyalidde enakolabye ku muceere omulangira oba era dde bamuula ate ogabakulisa abo bebaze badde baagalayo okuwa bayise ffe tubadde tutambulira mu mmotoka sajja mutambuze naye taata lwaki abaana batunyooma kirabika waliko gwe balabye ng'akola ogwa kondakita omanyi olabira kondakita ebeera nfuufu matu engeri gy'ayisaayo omutwe mbaaba ogenda ati lwaki babakulisa nnyo amakubo badde nga lwaki batunyooma batuyita bapiida aba nnamba ya ssimu gwe zaayo akapapula k'essimu zaayo akapapula teweekomba nnyo bayino gati wanonyenva bakulu bagambe nti omukazi nga bulijjo kuweebwa abaana bange mbawe ku ssente taata abagamba atalina za kameeza talina kutuuka kufuna okyala kwata mu nsawo kati nno olabira ono ayagala omuwa olwasa oba tewaze na kyengi ekizike kigenderaawo sebyuma bampera akayimba abawerekereko abewange engalo agambye atya disco ya munju kati bwebanga mbuya event yeyi abaana bange abobuwala bakyagala bo kakasa nti bawaniriza baleeti somayo na olunyiri olumutwe ogw'olubereberye olunyiri lwa 7 ombulire kiki kyattaanya ku mbeera eno kuba nkwaniriza gwena kwogerera sibwajjo nkwaniriza byenyaniriza simanyi nnyo twogedde kano twogedde kali oyogedde kafukunyanga akagula mukono yona agambye atya ne boogera nti otyo ne boogera buli muntu ne muganda we otyo tijangu tukuba akalulu iye tulyoke tutegeere gwe tulangibwako essanyu lino okutubaako iye awo ne bakuba akalulu ne kagwa ku Yona awo gwe erinnya ne bwolikyusa n'olyetuuma kubanga ebyawandiikibwa byayogeranga ku mannya agaaliyo naye bw'abanga atambuddeyo e Yona genda mu maaso awo ne bamugamba nti iye kale tubuulire gwe tulangibwa essanyu lino okutubaako iye omulimo gwo mulimo ki ovaawa kangaawo ensi ya kangaawo mukikubire mu ngalo mukulu kyoyogedde ekigambo ekibaddeko ovaawa kye kyokka kye mbadde nsinga okwagala bakubira obugalo bw'oli nabo
nyinza okuba obwedda mmwe benjogera nabo weewaawo ffe tuli bannabuddu era njagala kutegeeza wano wooli tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Buddu. Buddukiro nga n'omuntu mukama waffe mukadde waffe Kalya Masaka Pookino yategeddeko omukolo guno. Mmwe muva mu ssaza ki erya Buganda? Mwana mulenzi obadde yogera otya? Tuli bazzukulu ba Kabazi Kisiboka kyango wali. Akinze mbuuza toyogera bingi wabula bw'onoomala okuntangaaza ekyo ne ntegeera nti abantu mmwe bennyini be mbadde nsuubira n'essaza nalimanya mu bbaluwa gye baakulubuuta abaana n'ejja ewange naakubuuza obanga ye mmwe baaba abeetisse enjoboobe. taata ekyo tetuli bagwira tuli basajja n'abakyala abaamuno gayira abava mu Bwakabaka bwa Buganda otyo era twazze nenanyinimu beene nakkiriza okubeera ku mukolo guno najja naffe abeewange mukubengala abagenyi betubetulinga beebano yongera maaso mwekuba ebyuma nazi kuno nga babavuma ne babayita abadongo naye ono kikafuwa okubeera omudongo. Njagala kugamba ebigambo bino olina enjolobe yonna eyakuleese mu bbuzi bwalyange wano mukigattire ku ngalo kubanga mmazi ki ebyakugwako mwana mulenzi kangaawo bwe ba firimu kati eyo si gye bayita action awo wennyini kubanga bugenda mu bikolwa genda maaso. mwana mulenzi kyava akawaŋŋamula nti n'agamba senga kyami wabiri baatuzaala babiri ennaku enzita omulongo eyali nfumbidde emmere yanzirukako takyali nange newaatya neefumbira mpulira bibyo kyava mubuuza ekibuuzo nti kakati bweba sefuliya yabinyeebwa nga wafumbye ensanyusa okulaba n'agamba era njeekombera buli muntu akwate ku ttama musajja akomba esefuliya fulira taata senga ffe n'agenda akawaŋŋamula atyo n'abuuza omwana mulenzi ni mwana gwe byogera oliwo amazima oyina eddiini fulika mwana mulenzi n'akuba mu kifuba kubamu emirundi 3 manyi buli mukrisitu omukulu ekifuba kimuluma lwaki emirundi gye yakasobya buli wakikubamu ndi gonsinze nnyo gonsingidde ddala yekikoma omuluma paka lwanaaleka byakola ebibi taata kkiriza nkutegeeze atyo omwana mulenzi ono n'agambye eddiini ensula mu lufuba eyasenyiga n'alyoka akawaŋŋamula nti n'amugamba nti ebyawandiikibwa bwe byogera bwe biti zimusanze oyo ali omu yekka kubanga bwe yeebaka tasobola kubuguma yakijja mu kitabo ky'omubuulizi senga ffe n'awulira ebigambo nga bimutuuse kyeyavaamu nga ndiyongera okunyumiza mwana mulenzi n'addamu n'amugamba nti bayibuli yeyimu yeegamba nti babiri basinga omu kubanga bwe beebaka basobola okubuguma n'amugamba nti mwana gwe byokakaso byogerera mu ddiini omwana mulenzi n'agenda mu Yokaana 3 kyeyava akawaŋŋamula n'agamba nti Nikodemo Yesu yasinkana Yesu n'amugamba ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ennaku n'etutta taata ekituleese mu lujja luno omwana mulenzi ono bwe tuzze naye singa balwani lugendo bamuwolesinga mutuuseewa abadde alina nakato nakato yatugulako gwe munoonya tuzze mu lujja luno okkirize tukusaba nga tukutte entege n'amagulu omwana waffe omuzaale omulundi ogwokubiri asobole okulaba obwakabaka bwa Katonda otufunire omulongo nakato senga ffe ajje mwana mulenzi kangaawo mpulira towenja kwataza ku lusubi zengalo z'owulira tosogola omusima amala bwewaawo oyogedde mazima nga namwandu afuna edya agamba ati agenda n'agamba tofaayo wamuno yagenda bweru era entagala 3 ogenda kaawe emmanju ng'ali bweru ate omusanze munda mpulira naye n'olumpayirizamu ekintu kimu kyokka nenkulabira ddala ddala ng'oli mukulabikira ddala ddala ng'oli mukudaaze nga nakyeyombekedde asima balugu akola atya agenda n'agamba buli gye nsima nsajja n'omubuuza obanga nsajja bakitwalako emu n'ekuwasa
koze n'okigamba nti mwannyinaze kayobya ankombenzera okumugonga ensonga ena agimanyi gwogambye nti yanaakujja ku ggwagi gamu yakamyuyo kozi ogambye nti ensonga yasimba yanula erimu n'eddiini sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo kale alina bingi ebisanyusa naye ekisinga nti nze mwagala. Kkiriza mukulu nkutegeeze otyo nze soogera bya bulimba ng'abambaza ddole bakola batya agenda n'agyambaza ekiteeteeyi n'omubuuza ndi wagikeberedde ku ky'okutegeera ndi abadde muwala nakira teriyo ddole ennenzi mukulu bagyabulya ku ki sanyusa okulaba weewaawo kuffe taata mu kaseera kano kennyini kansabe mwana mulenzi Katumwa gwe nakoze naye mu kaseera mpawe kaagati kagumyadde embooge tulina bamusanyusa bana abaakatuuka naye nga tibannabaako nsonga yonna Sebyuma owulidde nga senga nsonga ali kumpi nga busungu era yakyogera lonye nti ajja kubeera makindye Sebyuma ajja kuba awulira byetwogera mu madirisa